Daniel Basamulekere Butagali Mwango owokubiri yali kabaka wa Buganda owasatu mu omu era ng'okuwaŋŋama ku Namulondo kyaddirira kufa kwa kitaawe Muteesa Walugembe Kayiira mu Kaabya asooka. Embuga ye yagikuba Kasozi Mmengo n'asinziira awo okulamula ensi Buganda. Kirowoozebwa nti Mwanga yatuula ku Namulondo ng'akyali muvubuka muto ddala era yatuulangaawo n'alowooza ku butya bw'ayinza okuwangaalira mu ntebe eyeewooma. Ng'abafuzi abalala yasooka na kutandika kuzuula abalabe be be baani era olw'okubeera maaso moogi Abazungu kitaawe be yaleka akkiriza okwegazaanyiza mu nsi ye yalabira ddala nga bandi b'ekizibu ekinene gy'ali. Nnyanja temanyiirwa alinga eyali akikenze kubanga abaweereza be bangi mu lubiri baali batandise okugoberera buli kimu Abazungu Abaminsani kye baayogeranga nga kuno kw'otadde n'okusoma eddiini. Okusinziira ku byafaayo, Mwanga teyaggwangako bisulo n'okweraguza nga bwe waliwo abateekateeka okumumaamula ku buyinza. Kino oboolyawo kye kyaviirako Bishop James Hannington ebizibu alyoka attibwe ng'ali mu lugendo lwe olumuleeta e Buganda kubanga Mwanga yali yalowooza dda nti ali mu bbaka Obwakabaka alifubutuka buvanjuba. Abanyumiza emboozi eno okuva mu myaka egyo bagamba nti lumu Mwanga aba agenze ku bizinga bulingu gw'okuyigga kwolwo kyamubuukako nti bulijjo yali avaayo n'ensolo ku luno teyakwasa. Yakomawo nga tafunyeeyo nsolo gy'asobodde kutta. Kale n'olwekyo tekyamuyisa bulungi. Ate era batutegeeza nti yali ajja ng'avuye eri ku mwalo, emmundu ye gye baali bamuwadde yali ayagala ennyo n'egwa mu nnyanja. Era ekyo nakindi kimuyisiza ddala bubi. He met the fortune teller before he went to the palace, and then the fortune teller poisoned his minds, told him that, you know what, King Mwanga, your father, King Muteesa, made a very grave mistake of inviting these missionaries to your kingdom, because ever since they came, misfortunes have been befalling your kingdom one after the other, one after the other. He told him about his palace in Mengo. You know, the king's main palace was Mengo, but he had decided to come to this palace because Mengo was struck by lightning. Joseph Kasozi nga y'omu ku bamanyi ebyafaayo by'ekiggwa ky'e Munyonyo agamba nti obusungu buno bwaviirako omujulizi Dennis Ssebuggwawo okufiirwa obulamu. Kati agenda okutuuka ku mwalo ng'abaweereza abo abandi badde bajja okumulindirira awo nga tebaliiwo. Kale n'olwekyo kabaka n'abuuza abantu bano abandi badde babeera wano bali ludda wa. Yabuuza Donozio Ssebuggwawo kubanga yali akulira abaweereza mu lubiri. Kati Donozio Ssebuggwawo n'amutegeeza nti abaweereza bagenze okusoma eddiini, ssaawa zirabika zaali za kawungeezi. Kati Donozio Ssebuggwawo yabamufumita effumu mu kaseera ako kennyini. Enkeera wa Lwanga 26 May 1886 Mwanga yatuuza kkooti okuwuliriza ensonga lwaki abaweereza be baali batandise okumutenguwa. Kabaka n'ayita abaweereza bonna n'ababuuza okusalawo oba banaaweereza oba bagenda kubeera ku bya ddiini. Bena Ndibuuza ng'ali mu kitongole ky'ebyobulambuzi ku kiggwa kino anyumye ebyaddirira. Charles Lwanga, who was the eldest, held the hand of Kizito, who was the youngest, and went to the left, because the king had told them that those who are willing to continue with Christianity, you go to the left, and those who say you want to be Christians forever, go to the right. So since it was evening time, the king shortly imprisoned them here on this very land, and the following day they started the journey to Namugongo. Olugendo nga lwakatandika, Ponsiano Ngondwe ye bwe yatuuka ekyamula n'asaba ebibye biggweeraawo kubanga okutuuka e Namugongo n'obutatuuka byombi tewaali njawulo. Mu bukambwe bwe, Mwanga teyanyega ku musajja we Fanfe Andrew Kaggwa kubanga ye yali omusanyusaawo asinga.
Wabula kigambibwa nti Katikkiro w'e Mukasa yali alabira ddala Andrew Kaggwa ng'omulabe kubanga Mwanga akadde konna yali waakumuzza mu kifo kye. Era kinnyonnyolwa nti ono ye yasaakiriza Kaggwa attibwe mu kawungeezi ka 26 Mei 1886 nga Mwanga tannakyusa ndowooza ye. Nga bamaze okubalangirira mu lubu lw'abatuukirivu, ebisigalira bya Andrew Kaggwa byaziikibwa wansi wa kereziya eno entono. Andrew Kaggwa ye mwolereza w'abasomesa b'eddiini, abasomesa b'amasomero n'amaka. Dennis Sebuggwawo yawolereza bayimbi, so nga Ponsiano Ngondwe awolereza bajaasi n'abasirikale ba poliisi. Olw'obukulu bw'ekifo kino, kereziya ekyalina enteekateeka okwongera okukikulaakulanya. Kati ekifo ekyo kye tuyita amphitheatre tugenda kizimba wammanga wali mu maaso g'entaana ya Andrew Kaggwa. Ekyo kikyali mu maaso, tukyanoonya ngeri ki gye tunaafunamu ssente okusobola okubeera nga tukissaawo. Ekirala kye tugenda okukola, tugenda kuzimba chapel eya Divine Mercy wammanga awo. Ne gavumenti bwe yayisaawo oluguudo mwasanjala olugwa Entebbe, Entebbe Express Highway, olutindo luno oluliraanye ekiggwa, yasazeewo erubbulemu Andrew Kaggwa era ng'okuva kati lunaayitibwanga St. Andrew Kaggwa Bridge. Solomon Kaweesa, NTV.